MP twalinga twogeranga ku nsonga zino tutamusula ntuyomba mwana ntuyimba yakayimba tutukomyawo so olunaku lumu twali twogera Nubia naye naga naye boy abantu bakwesiganya era lwaki teweesimba abo abakyali nobazoganyako mu parliament so twali tuvuganga tubajinja netusanga kaplakati ka New Vision Kyadondo East MP loses seat Nubia nesokokala nagamba boy olaba akakantu kogera naawe gwe MP agenda okuddako nga kikyolekeza nagamba ebiralireko gwe MP addako embozi nyingi gye twawaya naye kulasi yamaliza njubisiza nga nesindyewo ebirala byonna byonna nebifesinga naye nga njubisiza nenkola ki nesimbawo ne juzi wano twali tunyumya naye nga nze ndi kubyange nangamba naye boy okimanya nti ono Museveni omusobola nengamba kweli nangamba boy omusobola kaga tugenda okuva mu studio eyo nga nze bampise nga nfunye lo nengenda nenyabalagana ne Katyali emigo n'ebiki byonna byonna byadira budizi so byomulaba nga nkola baganda bange the wind beneath my wing most of the time is my friend here called Nubian Lee so njagala mmanye nti newankubadde emunda bange nyimiridde maaso gammwe mbeera ndi presenting ebirowoozo by'abantu bingi nnyo naye nga mukwano gwange ono Munubi is a big influence in the things I do so maaso g'abantu kyali wange njagala okwebaza for being that friend that always pushes me ebiseera bingi bintu bingi byemba sigenda okukola oba bintu bingi byemba ngenda okukola naye ne bikyuka oba ne bigenda maaso olwa advice ne guidance gye nfuna mukyali wange ono Nubian Lee is one of the friends that teaches me how to treat friends. Nze ni musajja mukatuliki naye musajja musiraamu. Nze ni musajja muganda naye Nubian Lee musajja Munubi. But there is a way we connect and there's a way our relationship constantly reminds me that there is beauty in differing identities and differing ideologies. Era bwe kiba kyakuyiga kiyigirize bannaffe bonna abangi. So kyali wange ku birthday yo gye tusoose okuza celebrating ngako birthday ya Nubian. For the 20 years we've been friends. Fetuli bageto birthday boy birthday happy birthday tugende ku kigulu. Naye olunaku lwa leero engeri gye tubadde nga tumuvinga around the country tuve no tuderi safuna na budi birowooza ko kwati tushafuna budi birowooza ko. Naye nabadde awo ndaba reminder nenga birthday ya Nubian Lee tusi. Bena kigambe ko babinanga mukyala Nubian yankubira luli. Yasininganga kya planninga. Naye olw'embeera nti tubadde tumuvinga nnyo okwetoloola eggwanga nga bambi ne mukyala Nubian alaba emirimu gy'eggwanga gitumalawo mingi ate ffe family zaffe zombi eyange neya Nubian twasalawo ebikwata ku ffe ebiri secondary ebikwata ku ggwanga ebisooka so kati bambi ne mukyala Nubian n'alaba nti a small party kasitali celebrating n'abaana kiba kimala naye kuba olw'embeera gye tuyitamu bannange kati mulaba kyali waffe ezigi wine omusajja bamulazero nga bwe mwalabye so kitujjukiza nti buli mukisa gwe tufuna to celebrate a friend to celebrate a brother is better we do it era nakubidde mama Solomoni ng'ageze kola mirimu gyeyo kusaawa nga musanvu ne mugamu manye ekiriwo birthday ya Nubian Lee and these are times like no other times njagala tukolewo enteekateeka tujaguze olunaku lwa Nubian Lee era wakati mukumanya kuba Nubian Lee nga mukyala we bw'ayogeddeko ono kyali wa ghetto n'okusinga nze ne mmanya nti Nubian yasinga connectinga n'abaana ba ghetto era kijja musanyusa nnyo singa pate tugiteeka mu ghetto twandisobodde okupangisa hoteri yonna twandisobodde okugenda wa yonna naye tusazeewo tujje wano tubeere ne baggeto youth tukuŋŋaane tumulage nti Nubian tukyalina laavu gyali eri eya ghetto eri oligino yensonga lwaki tuli wano so njagala okwebaza Babi ne mukyala Nubian ababadde mu lukwe luno olw'okumakinga sure surprising Nubian namukubidde era kyabadde kigendeere obutamulaba misana oba nabadde njagala amanye nti akyabitwalanga bya bulijjo isa yet another day era bwe yavudde waka nengenda ne muswama ne ujulisa nti tugenda waliwo promoter gwe tugenda okusenkana Kabira n'atuuka Kabira ne making sure tutwala obudde bungi ate ne producer Dan Magic wajidde ne tuvayo ne tugenda mu studio nga bino tabimanyi era tumutuusa wano yali yagamba nti tetusobola mu surprising nga buli kabadi keteekawo akabuuka naye kyali wange leero kakulidde so today ladies and gentlemen we celebrate friendship today we celebrate vision but most importantly today we celebrate each other Nubian mwana abaana ba ghetto bakwagala nnyo tukwagala nnyo era tukwenyumirizamu but most importantly we respect you. We respect your character. Tujigirize ebintu bingi nnyo. Nze njiza okubeera calm by watching you. Era nange manyi olina byonjigako. So let's keep moving. Tuwese eggwanga lyaffe ekitiibwa. It is because of you that we respect Muslims very much. It is because of you that we respect Nubians very much. Oweesa nnyo ekitiibwa abasiraamu, oweesa nnyo ekitiibwa abanubi, oweesa nnyo ekitiibwa abavubuka, oweesa nnyo ekitiibwa abannayuganda. Genda maaso ng'oliba otyo kyali wange, twetukwenyemirizamu era tukwagala nnyo era tusaba Mukama Katonda akutwale maaso ng'oliba otyo emyaka mingi nnyo paka tunayambala.